twalaba ku ttaka senior advocate mu ggwanga erya Uganda nga bamuyita Oguyi Onono. Oyo nno bw'atudde ddwaliro ly'e Mulago kyekyabadde kimutuuzizza ku ttaka. Kigambibwa nti ono senior advocate omulamba yatuuse ku ddwaliro e Mulago ku ssaawa zaabadde 2 ez'okumakya ng'agenze kubeera ng'afuna obujjanjabi olw'embeera gy'alimu etali nnungi. Era ono senior advocate bwe yatuuseeyo nga reception teriiwo nga si nnungi ng'alina tuula awo ku ttaka. Musajja wattu yatudde awo ku ttaka okuva ku ssaawa 2 ze yatuukiddeko e Mulago ne ziyingira ssaawa 2:30 ne ziyingira ssaawa 3 ne ziyingira ssaawa 3:30 ne ziyingira ssaawa 4 nga tewaliwo n'omu yamukozeeko wadde okumuatendingako. Ne ziyingira ssaawa 4:30 ne ziyingira ssaawa 5 ne ziyingira ssaawa 5:30 ne ziyingira 6. Awo we waavudde omuntu omu eyazze n'amukolako era n'akamutema n'amugamba, omanyi wandibanga oba ozzereeti lwaki tokeddeeko enkya ku makya. Omuntu eyazze essaawa 2 yandibanga zzereeti ku ssaawa 6 bo ze bamukoleddeko. Kati bo we bagiridde ku ssaawa 6 okubanga nga zzereeti lwaki tokomyewo enkya ku makya. Naye nga yatuuse essaawa 2. Naye ng'oyo gwe tulabako bamuyita Oguyi Onono senior advocate mu ggwanga erya Uganda. Kati munnange ekintu ekyo, embeera eyo Abannayuganda abasinga gye bayitamu. Eyo abantu abamu gye batamanya gye mubeera mu malwaliro gammwe aga international, amalwaliro gammwe eno wettu embeera gye tuyitamu. Ogenda n'otuuka mu odi y'abakyala abazaala ng'obutanda bulimu 5, 6 oba 7 naye ng'abasigadde bali mu kolido za ddwaliro we bafunidde obubuddamu. Kyokka ate nga nabo basanyufu nti basobodde obbeera awo mu kolido kubanga mulimu ate bagaanira ddala n'okuyingira nga tewali we bagenda kuteeka ne ka kolido nako nga kajjudde. Ze naliko awo e Mulago Referral Hospital y'e Mulago e Kawempe, ojja ogendeyo ko naawe kennyini osobola okukubayo kottuwa n'olaba. Osobola okgendayo n'oweerabira naddala eno gye bazaalirako fuloba yakuna. Ddala nga obutanda bwonna bwajjudde dda nga bali eno ku nguudo ku elevator, abamu bali wansi w'amaddaala wano nga ogenda oyingira eddwaliro. Ogenda babuuza nga bagamba abo be bajjanjabi, abo be balwadde abatannaba kubeera nga baluddewo kuba nga babasala n'ekiso naye nga tebannawona bulungi. Kasasula nnaku 2 ku 3 obeera olina osiibulwa oba